Okay guys, tuli ku HK Media amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi nkutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Tuli Dubai wensinzira okuweereza ate nga gowe na following okola kyakabi nnyo. Gowe naali ku Facebook, ku Instagram oli w'amaanyi nnyo. Thank you so much. Eno show eri powered by Speed Express ye batuusaako show ate namwe ne mbeera nga muginyumirwa. So beera ng'ogendayo ku Banias obeere nga weefunira visa ku discount naddala mu kiseera kino ekya 2020 Expo. Mu experiences z'abantu mu bulamu bw'abantu ate naffe mwe tufuna ekyokuyiga. So kati njagala obeereko nina omugenyi olwaleero ate nga naye wanjawulo nnyo ayina amagezi gayagala obeere ng'omuwa oba obeere ng'omuwabula. Sisobodde kubeera naye olunaku olwaleero naye ate nga tugenda kubeera tumufunirawo ku ssimu essaawa eno. Tugende mu maaso. Hadija, salamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tegedde otya nti nze kkubira? Mbadde nkulinze kubanga era obadde ogamba tugenda kunkubira. So kati amanya n'eddoboozi? Amanya n'eddoboozi oyogera ne Musa? Musa. Oli live ku HK Media? Ate ng'ensi yonna ekuwuliriza essaawa eno. Nsanyuse nnyo okubeera ku HK Media. Kakati Hadija, nina story gye mbadde njagala okusharingako naawe. Oba oyinza ogisharingako eri public nenfuna ku magezi. Story eno ebadde nkwatako nnyo ku mutima nga nyinza okufuna like depression neneekola ekintu oba nenga story ya mukwano. Kati Hadija, nina omuwala nagwa naye mu mukwano naye nga yali mu kiyumba naye nga waliwo omukwano gwange yamunkonektingako ng'ayagala bw'aba avudde mu kiyumba ajje wabweru tumufunire omulimu. So omuwala mukwano gwange bwankonektinga n'omuwala oyo nga ampa ennamba ye nga ntandika okwogerezeganya n'omuwala mu kiyumba. So nga tukwatagana nga ntandika n'okumiitinga omuwala ngenda mu kiyumba nga ngenda ewa bosi we nga ntuukayo kubanga nze ngeri gye nina emmotoka nvuga ne ntuukayo. Nga bamukkiriza okufuluma ebweru? Nga bamukkiriza naye nga twerabako eddakiika nga 5 nga muwa yemuwadde nze nga ngenda. So enkolagana yatuukira ddala awo kati nga mwana muwala tuteesa engeri y'okuva mu kiyumba. Nangamba ye akisoboka ayagala vayo afune omulimu wabweru biki. Tetwalinda contract kuggwako, contract ye tetwagirinda kuggwako. So nga tupanga muwala nga resigninga era byali bizemu obuzibu bakama abe tebamukkiriza biki naye n'alemerako. Finally na resigninga naddayo e Uganda. Omuwala wadde Uganda nga tutandika okupanga engeri y'okukola ki ey'okujja wano okunoonya omulimu. Awo wonna nno nga tukwatagana muyamba buli kimu nga ne bwaba yeetaga kusindika kasente e Uganda nga muteerayo mu buli kimu nga bomanyi. So kati mwana muwala oyo nga tupanga visa nga tupanga ku bya air tiketi naye bwe yali anatera okujja wano nga ennaku zisembera yatandika okukyuka. Omuwala n'atandika attitude nga engeri gyayogeramu nange ng'etandika okukyuka nga mbuggolera nga nvuma. Kati muli nga nange neebuuza nga tekibangawo naye mu kunoonyereza ennyo nakizuula nti yali aba alina connections already ez'abantu abalala mu Dubai muno ez'abasajja abalala baba abavubuka abalala. So kati ngenda okulaba attitude ye ekyuka nvuma mboggolera biki naye ng'ate nze mwagala. So mwana muwala nga atuuka agenda ku kisaawe olunaku lwe yali alina okujja naye era yanvuma nnyo ku olwo. Kati neŋŋambako ku ono mukwano gwange yakola ki eyamunkonektingako nemugamba nti naye omuwala gwe ndeeta wano nga yakyuka kiki g'omumanyi nnyo.
omulenzi nangamba oba tumulemese biki aleme kujja eyamukuwa omaze okuteekamu ssente omugulidde tiketi omugulidde visa ate se last minute. Era nekubana ne mukwano gwange oyo omwana netumulemesa ennyonyi. Ennyonyi nemuyitako omwana n'asigala ku airport. But engeri gye nali mwagala nawulira nga nfunye ekisa ku mutima nengamba nti lwaki mulemeseza ennyonyi. Naye mukwano oyo nangamba nti abawala be Uganda bakola ki? Bafuwa emmindi nti ayinza okuba oba yanfuyire emmindi. Wali owulira ng'olina ekintu ekikupikaapika omuleete? Nawulira ng'ekintu kindi ku mutima nga kinsika naye simanyi oba gwali mukwano oba eri anfuyidde emmindi simanyi, siyinza kulimba. Naye nze ekintu kyaŋŋambanga nti ddamu okole ki? Ddamu omugulira tiketi. Awo ku kisaawe kwennyini we yali namugulirawo eya tiketi endala. Emuleeta wano kubanga nali nfunye ekisa ku mutima munnange nga njagala ajje wano nga mukwano nange gunzita oba oyagala obeereko n'omuntu wo wano. Kati munnaye nga amugulira eya tiketi omuwala nga ajje wano ku airport nga ajje wano e Dubai. Omuwala bw'atuuka ku airport e Dubai nali bize nnyo olwo olunaku nga ndi ku mulimu. Kati nga nkubira mukwano gwange essimu nga mugamba omanyi omuwala azze ku airport genda onyamba omupikinge but omugyeko passport kubanga engeri gye twali twamugamba nti ngenda mufunira mulimu biki talina kyamanyi yali jadidi. Jadidi okitegeera nti omuntu aba jadi kitegeeza omuntu eyakajja omupya ekukyeyo omupya. So nga talina kyamanyi nemugamba no mugyeko passport then okole ki omuleete eno nga amujja nga omulenzi agendayo airport nga amujjayo nga amuleeta ewaka. Naye kyenabadde nerabidde okugamba nti already wano nalinawo omukazi nga ndi mufumbo. Kati nga jjukira sisobola muleeta mu apartment yange wano wembeera. Kati nga tuyina okumufunira wa abokubeera ewalala. Kati netumufunira eshalja netumufunira apartment nenga omukwano gwange nti ki genda omutwala eyo eshalja abeere eyo. So wano nga obimanyi naawe tebayinza kubeerawo babiri nga bonna tweyagala. So kati ono yali side chick wo naye ng'omulesa obeere naye wano ng'ogenda kubeera n'abakazi babiri Haji naye nga nkaagadde. So ate nga naye akitegedde nti nange nayina wano ki omukazi kwegamba yali akitegedde ng'akimanyi. So nga njagala kuwasa haki bbiri. Kuteerako emboozi sitore yange. Kati Hadija nga omwala bamutwala mu apartment gye wali omufunidde. Gye nali mufunidde. Bino maama w'abaana tabimanyi. Byonna maama wange talina kyamanyi. Mulina abaana wano eno n'oyo omukazi? Tulinawo just omwana omu. Maama w'abaana ddala tulinawo omwana omu. So bino byonna nga tabimanyiiko yadde. Kati nga mwana muwala nga bamutwala ku apartment nali mufunidde apartment nga nnungi eshalja nga nnungi nga bw'obimanyi era kuba akasente nkola. So kati omuwala bwe yatuuka eshalja saagendayo kola olunaku lwennyini naye nagendayo olunaku olwokubiri. Kati kola olunaku lwotagenda yali akimanyiko nti ogenda gendayo omulaba mwali muli intact? Twali intact naye yali akimanyi nti ndi ku mirimu ndi bize. So nagendayo olunaku olwaddako nemulabako bulungi nenvaayo. So we navaayo naddayo keera olunaku olulala naye nga buli wengendayo mba ninasooka kola ki mukubira ssimu. Kati namukubira essimu nga takwata nemukubira essimu nga takwata neŋŋamba yi ate ogubadde kiki neŋŋamba ate kasita mmanyiiwo kankole ki kogendeyo kaŋŋendeyo. Bwe natuukayo
nenyongera okuba essimu era nga takwata. Kwe kufuna awo essimu endala nenkuba essimu y'omuntu omulala yali awo gwe nasabako. Kati essimu nga evugira mu apartment ey'okubiri etulina erinanidde nze we namufunira. Kati essimu bwe yavugira mu apartment ey'okubiri gwe walowooza nti evugira mu ruumu yammwe? Nze nalowooza nti evugira wa mu ruumu yaffe naye neyo nyongera okuba. So kati nakuba essimu nga tewali agikwata. Bwe nkuba essimu nga tewali akwata ssimu Hadija. Nengenda nenkonkona ku luggi nga tewali agulawo. Nenzigulawo nga temuli ali mu apartment gye twafuna. Nga temuli muntu yenna. Naye essimu ng'evugira wa? Evugira mu apartment endala eddako awo. Wayingira mu room n'okwebera oba essimu yali evugira mu room? Nagenda nenkeberamu nga teriimu. So kumbi ali mu wa neighbor ewa neighbor. Tewanoonyako oba n'ogendako oba mu kiyigo? Asaanoonya kuba nali njiwulira ng'evuga naye nga just omutakola ki? Takwata. Taggula. Kati nga bw'omanyi nti apartment z'omu Dubai oba partition z'omu Dubai obeera wano ng'owulira ekiri wali zibeera mu gundi emu naye ng'oba owulira ekiri wano ekiri wali ekiri wali. Bwekityo kati ne wano bwekityo bukiri. N'ekyokulala waba wasirifu era of course obeera owulira. Oba owulira naye. So kati Hadija munnange nga mpulira essimu evugira wa neighbor nga ngenda naye nga tamanyi nti yenze nga ngenda nkonkona nga omanyi just nga nkonkona oba mbuuze oba omuntu wange bwati mwalabyeko omuntu wati ne bwati nga omanyi bwe nkonkona bwe nti mwana gwe nagwawo ekigo toyinza kikkiriza Hadija. Nagwa ekigo omuntu yajja okuggulawo oluggi nga ye mwana muwala ng'ali bwereere ng'amabeere gali wabweru. Lindako nawunga yalimu munda nga n'omusajja mwali byali bitya? Munda mwalingamu eddoboozi ly'omusajja lye nawulira naye nze nakonkona bwe nti nga wonookonkona omuntu eyajja okuggulawo nga tamanyi ani gwaggulira. Nga ye mwana muwala gwe waleese Dubai? Nga ye mwana muwala gwe Hadija nagwawo ekigwo nakankana nempulira nga nze nanze nannyinyogo zitola nti Dubai ayokya naye nannyogoga mu bbugumu lino erye Dubai. So kati Hadija okuva awo natambula nengenda nemuviira nemukyawa obulamu bwange bwonna nemwesonyiwa nemunaaba kubanga nagamba nti sina kye nkyamwagaza. Naye nasigala eyo nga ali nga tomuwuliza nga simukubira simuwuliza nga takkubira naye yaddamu okunkubirako nga neegayirira nga ngamba musonyiwe biki ebyagwawo byonna talina mulimu biki anoonya omulimu ali mu overstay. Apartment tebagimugobamu? Apartment bagimugobamu kubanga yali talina zisasula ate newa neighbor we yali yayendera ewa neighbor nga nabo bayawukana dda nga era omanyi ebyo Dubai. So kati mba ndi awo ndaba omuntu akubira essimu kwanza ni namba nali nagisiimuulamu basikyagirina naye nnyonnyolako nze gundi nfunira omulimu nyamba ndi mu overstay. Yayingira mu overstay naye nze nina ekisa ku mutima naye nagamba sigenda malaga musonyiwa bwentyo kuba bino ebyenkunyumizaako Hadija bimaze emyezi 2 nze omutima gwaye gwakaterera butereezi naye neŋŋamba nti nkyeggyeko ntya ku mutima kuba nasigala neebuuza ebibuuzo bingi. So kati visa gye wali wamufunira ya mwezi gumu okutwaliza awamu? Visa yali ya mwezi gumu naye nga tamanyi nti agidde ku visa ya mwezi gumu?
yali tamanyi. Okay. So kati munnange visa ye bwe yaggwako n'abeera nga takyalina tamanyi bya kurenewinga visa, talina bamuyamba, atabadde agenze eno agenze eri biki. So nayagala okukomawo eno ewange. Kati nekinsukkako neŋŋamba nkoze ntya engeri Hadija nsobola maybe okwogerako naawe nenfuna ku magezi oba you never know bali bayinza okunyambako ne bambulira nkoze ntya. Sente zisobola okujja mu overstore zina? Nze sente nkola. Sente nkola era sente nina. Nina wentonotono ze nsobola okukola ki okumuyambako. Naye omuntu akola ekintu bwe kityo gwolese nga jadid n'atuuka wano ate n'ayenda mu nnaku 2 bw'obeera gwe oyinza omusonyi oba oyinza ogaa nti kamujje mu bwa overstay nkole ntya kyensaba okunyambako Hadija era nja kusanyuka nnyo nga nfunye amagezi ago. Bannange ebizibu tebigwayo mu ate nga bw'omanyi nti no tubeera ku HK Media ebyewuunyisa tebigwayo naddala mu Dubai wano. Gwe wenna ndaba omulundi gw'ogusooka nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Story nyingi zikyajja, abantu bangi mulina experiences zammwe ze mutasobola kubeera ng'ate mwolesa waneno ku HK Media naye ng'ate mwalyagadde oba oli awo zoogerako abantu abalala babeere nga bazifunamu ekyokuyiga. Kale Musa ngenda kubeera nkusiibula emboozi y'omaze okubeera nga abantu bagiwulira bagenda kubeera kwebali ku comment section nawe manyi nti ojja kuba kwoli ojja kubeera olaba ate ebyovudde mu audience. Neyanze nnyo neyanze Hadija era nja kusanyuka nnyo nga nfunye amagezi oba okuyambibwa. Ekinaba kisaliddwawo nja kuba ngobeera mu comment section. Naye kati gwe ng'omuntu omutima gwo oli otyo owulira oyagala kuzza mukazi ono mu bulamu bwo? Amazima gali nti Hadija nawe ne bw'obeera gwe toyinza kukozesa akasenya oli kakozesezza. So nange nedda naye okuyamba nsobola. Okuyamba osobola naye kati wawe oli confused woyagala abantu babeere nga bakuyamba? Njagala kumpa magezi nkole ntya muyambe muleka abonebone kizibu oba muleka abonebone. Kati gwe ku mutima gwo owulira otya nga gwe? Mbeere nga mwesasuza nti aha wankola bwoti naye kankukole bwe. Kati gwe owulira otya nga gwe waali agadde omuyamba? Nze ku mutima gwange kulwalira Hadija kulwalira oba oli awo waali muyambe nandi agadde omuyamba kubanga sagala mulaba nga abonaabona manyi kyekitegeeza okujja ku ddungu nga toyina mulimu toyina kyakulya naye gwe mubasajja ng'oli wanjawulo nnyo ye Hadija. So kyekyo saba okunyamba nfune amagezi kyonna ekinasalibwawo nja kikola. Abasajja bannange gye muli Musaka mbeere nga nkusiibula olunaku olwaleero. Kale neyanza nnyo okumpuliriza Hadija. Kale bannange tuli ku HK Media bino byonna ebyewuunyisa obisanga Dubai ku ddungu wano we tutudde. Sogo wena ndaba omulundi gw'ogusooka amanya gange nze Hadija Kigozi. Mulekeraawo abaana abawala okubeera nti nate mweyisa mu ngeri efaanana bweti. Ino story omwami tiyasobodde kujja olw'okuba nti alina family tasobola kubeera nga ajja ate abeeremu ezo sikando z'abakazi naye ng'ate oba oli awo yali agadde okuyamba omuwala naye tamanyi kiki ddala kyakukola. So gwe wena ali eyo beera ng'onyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otwegattako. Ebeera Speed Express okubeera ng'ekutuusaako za amazing show. Ebeera ng'ogendayo ogule 2020 expo tickets bazitundaawo ku Banias opposite ye Deira Tower room 202 ate naawe obeere ng'ogenda mu expo bulungi nnyo naye ng'ate era sinnaba kusiibula nkujjukiza nti n'aba property Kampala gye balinnya Uganda okubeera nga bakugulira ettaka obeere ng'ate naawe weezimba. Gwe wenna avudde ku kyeyo tomanyi ssente zo waakuziteeka aba property Kampala baliwo bulungi nnyo okubeera nga bakutuusaako the amazing services. Beera ng'ogenda ku Instagram page yaabwe ku Facebook ate obeere ng'obanoonyaako omanyi services zaabwe ez'enjawulo ze bagaba. Okay, amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi, HK Media subscribing.